nga bwe gubadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo banna NRM gye baakeeredde okulonda abakulembeze baabwe ku byalo ne Busia bwe gubadde. Ku kyalo Mugungubi mu Eastern Division, poliisi eyitiddwa okukakkanya embeera oluvanyuma lw'ekitabo ekirimu abalonzi okubula. Talemwa Tayiga omutuuze w'e Mugungubi agamba abantu bangi bagaaniddwa okulonda. Abawagizi batugaanye okuyingira munda okulonda omuntu waffe mu bizibu ate nga tetumulondangako naye leero tubadde tusazeewo olw'embeera gy'abadde atulaga yasobola okuyimirira wamu n'abantu abanaku abaavu abatalina they are using force and I wish that if they would postpone this elections at least another day. Ku kyalo Mugungu okuvuganya kubadde wakati wa Godfrey Beneza ne Juma Charles. Okulonda kugenza okumalirizibwa nga Godfrey Beneza awangudde n'obululu 7. Ku kyalo Sofia Ejime Kipoke yalangiriddwa ku buwanguzi n'obululu 307 ng'ono awangudde batabuse Makula afunye obululu 240. Eno okulonda kugenze mu maaso nga tebagoberedde balonzi bali mu yero buku yaabwe. Eno abatuuze beemulugunyiza ku beesimbyewo okusomba abantu okubajja mu bitundu ebirala. Tusanze obuzibu nga Sofia B eze wano akavuyo we katandikidde. Sophia A, we've got a problem whereby one of the candidates is complaining that another candidate has brought some residents from another neighboring village. So now they're saying that they should not vote. Rogers Mulindwa amyuka omwogezi wa NRM abadde alondoola okulonda kuno mu bitundu by'e Bukeddi annyonnyodde obuzibu kwe buvudde mu bitundu ebimu. But there are all signs that majority of the people outside are not voters. They are just coming here to cause commotion. Ono agamba wadde ebyo bibaddemu naye okulonda kutambudde bulungi mu kitundu kyonna. Those who are not registered and they are inside are going to come out. Those who will be eligible voters, they will be allowed in and exercise will continue.